Uganda efiirwa obukadde 36 obwa ssente za dola ku birime ebitundibwa ebweru w'eggwanga nga tebituukaganye na mutindo. Okusinziira ku minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde, ebyamaguzi bya Uganda bigaanibwa ku katale k'ensi yonna olw'enkola embi ey'abasuubuzi, abalimi n'ababitambuza. Emmere enkalu kye kyamaguzi kya Uganda kyesinga okutunda ku katale k'ensi yonna, naye bwe baba bagikungula tebabeera na nkola nnambulukufu nga mu biseera ebisinga bagikuumira mu bifo ebitali biyonjo ate ne batatuukiriza amateeka ga kugikaza. Kino kiviiriddeko emmere eno okugendangako obukuku ate nga bwa butwa eri obulamu bw'omuntu. Twakola ebbago lya grain policy. Ebbago eri tugenda diteeka mu nkola era tugenda gezaako nnyo okulaba nti tuggulawo abantu bano abassa kasooli eno nga mu wino, tuggalawo abassa kasooli kuba endwadde eyo gye zisinga. Bw'ogendeyo mu wino kasooli oyo yenna mulwadde, bamala gassa bakosera wakyafu, bakosa ebyuma ebikyafu. Duli twali tetusobola kuteekawo gundi kuba twali tetulina bbago, naye kati ebbago tugenda tuteeka mu kukola kubanga Parliament yaliisa. Minisita Kyambadde akubiriza abalimi n'abasuubuzi okukolaganiranga awamu basobole okutumbula omutindo gw'omulimu gwabwe olwo basobole okuvuganya ku katale k'ensi yonna. Twagala nnyo ebine by'obwegasi, ebintu byabwe babikolera mu byagi. Kizibu nnyo okugenda mu buli nnyumba ng'ogenda okunkuna okulaba engeri omuntu gy'ayandiseemu kasooli, gy'amulimye, gy'amukoze atya. Kyova ntwagala nnyo kati okulaba nti gavumenti evuddeyo okulaba nti tukola ebina eby'obwegasi tusobole okukozesa ebyagi, Uganda Warehouse Receipt System erambule, tukose n'ebbago erya grain. Bo bannassaayansi abakola kunoonyereza ku birime bategeezeza nti etteeka ly'ebirime ebikuba empiso biyite GMOs bye bisibye emirimu gyabwe, wabula nga bo baazuula dde ensigo ezitamera lukuku. Singa tutendeka abalimi baffe ne bamanya enkwata y'ebirime, ate nga mu tteeka lino mujja kubeeramu akawaayiro kanene nnyo ku nsonga ya tukwata tutya ebirime naddala bino ebirongooseemu. Ne tulaba nga tubituusa ku katale gye twagala obitunda nga tebifunye health hazards ng'ezo. So etteeka lyaffe erya biotechnology kkulu nnyo ku nsonga za aflatoxin ng'ono. Tugezaako okubeera nga tutondawo developing varieties ezibeera nga zisobola okubeera nga tezikkiriza empuba okubeera nga ekulako, naye tulinayo ne approach endala okubeera nga tukozesa fungus ezimu esobola okubeera nga zicompetinga n'ezo ezibeera nga ziproducinga obutu obwo. Ng'ebitundu 80 ku buli 100 ebye bannayuganda beebeezawo ku bya bulimi, gavumenti ya kuno wamu n'omukago ogwa Africa guvuddeyo ne gulaga nga bwe gugenda okulwanyisa obukuku ku mmere obuleeta endwadde eri abantu. Kino kiddiridde abantu bangi okufuna endwadde nga kansa ow'ekibumba, era nga wano gavumenti esuubiza okukola buli kisoboka okulaba nga obulwadde buno tebuddamu kusaasaana eri bannayuganda. Steven Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.